Ndi muzukulu wa Namuguzi. Owate era obeera mu Mbejja. Kale njadde kubuulira oludda oviiridde ku ssomero ki? Viiridde ku Malongo Baptist. Malongo Baptist ewa mukulu Keri. Yes. Mutumireko. Ntumirako omusomesa wange omulungi Mayiga Keri. N'ekyemu Kanyankole Andrew. Mweyanza nnyo ebintu byataddemu okutuukako wano. Kanyankole naffe tumwebazizza. Omulungi awe Kayonza n'omukyala we n'omwami we n'emikwano gyange gyonna eginjagaliza obuwanguzi. Kanyankole ne mukyala Prosy Kabanda amutumidde nnyo nti amwagala nnyo era talimwerabira. Mbuya ne Mukama Katonda wange. Soko wagize omwana. Weewaawo abawagizi ba mwana muwala ono kuliko omwana muwala Nagasha ali Malongo Baptist n'agamba nti munnange baagaliza mwezi munnaabwe obuwanguzi era naye atumiddeko ekyemu Kanyankole wa Baptist musomesa waabwe owa Oluganda abayizi ba senior 6 bonna ne bagamba nti munnaffe tukwagaliza otukiikirire bulungi. Ono agambye nti ye musomesa wo ow'Oluganda Mayiga Luswata Keri omuzira mu bazira 2019 n'agamba nti ali bumu naawe nywera Yudaya wo Yudaya owa Yudaya Computer Center and Stationery wano ku Twin Towers akwagaliza buwanguzi era n'agamba nti nywera tomuswaza. Kale wadde Kanyankole ye mukulu w'essomero eryo nze simulinaako buzibu omuntu wa Ssekitiibwa mu nnono za Buganda mba mwagala nnyo. Nassolo mwattunze Kalema mubeera muwala wange naye tekikutaasa. Tugenze mu ngero ezisooka nnya kyenkubuuza kyoddamu. Elusooka kigo kya Lwazi webale nnyo tewali wakali Kasule ekitakwasa mutwe kikubendula omugongo bakuwa akabonero kalamba. Olugero lw'okubiri muwala wange Nassolo Katonda gwe yawadde gwawa. Ekibanja ky'omugumba tekibaamu malaalo. Kale olw'okuba nti kiri kubaamu naye tugaa tekuba tekibaamu malaalo tewali nnyo njawulo bakuwa obubonero busatu. Wabakumba munaatusaasira lugero lw'Abaganda. Tugeze ku lugero lwokusatu ku bugambe kino nakugamba ntya Wakayima jangu Kasule bwakukwata takuta bakuwa akabonero kalamba Kasule. Tugenze ku kyokuna ogw'omwana gundeebuukanya nga gwe yamwezaalira mu obubonero busatu atweyanza nnyo tweyanzenge. Tugende kwaddako atambula bwoti tuli mu katuuso kano akengero ate akatuusibwako bannaffe abannaire vocational ne tufuna ani Lukanga Samuel. Lukanga Samuel oviiriddewo Lukanga. Kabwoko Senior Secondary School. Kabwoko Secondary School. Bana njagala okubategeeza mmwe bano abaana obubaka buno mutuwe obubaka obwangu okusomeka. Tulabe nga tubasomera bulungi nnyo naye obubaka buno obumu buyitirira obungi. Sooka otumireko ku bantu bonga baabo. Ntandikeddala okutumira omukulu w'essomero Kamya Alfred olw'amaanyi g'ataddemu okusobola nze okubeera wano. Mukulu Kamya omulongo baaba weebale nnyo otyo. Nentumirako abayizi bange ab'ekibiina ekyokutaano senior 5 nabo bataddemu amaanyi mangi nnyo bambeereddewo. Nentumirako abayizi bonna mu ssomero ekyamazima bambeereddewo nnyo. Nentumirako abazadde batumire Damu lya Christopher naye ataddemu nnyo essuubi era wenkiwa waali wonna mugumu. Ekabwoko eyo temulya Ekabwoko kyamazima era nja kwebaza omukulu w'essomero. Omufumbi temulina bafumbi. Omukulu w'essomero kubeera byonna bitandikira ku ye. Akoze kyamaanyi nnyo era kekanyiriro tumira omufumbi abafumbira. Nentumirako anko waffe kwani gwe mbadde njagala amanya anko ndooza saaga naye twamanya nnyo kya anko
oba anko kojja mu Luganda abakojja te kojja yagaba kati anko waffe tuli basanyufu nnyo n'omulimu ogwo kozi gwani Lukanga Samuel ono seba tofredi omumanyi emumanyi kala gambe nti tomuswaza atumiddeko ne manager wa timu Davio dancers from America atonda wange kale bayizi banno kiwewa Gonzaga Senkubuge Patrick okuva Kabwoko bakwagaliza buwanguzi bakuweereza entambula yiyo Lukanga Samuel nywera amasajja ebibuuzo biddemu byonna gwe nga webaza kuba entambula yino bagikuwadde ono agaita okuswaza mu bbinkanyi muno Kasagga owa sini ey'omukaaga abasinga gwe bamanyiga Edison Case guno omulembe anagambye nti bayizi banno abakyaki of Uganda Kabwoko Mukama akukulembere era abo tobatya Jackson Nsubuga Kizito yataddeko omukono entambula bagikuwadde no n'agamba gwe Lukanga ffe mikwano gyonna Abagereka Esther Nansalire Leste Nampuga Patricia Balika Henry Kasoro Timothy Rutaya Musayansa Majorini Lubega Mahadi abakola sciences ndoza bamanyi abalala bati bagenda kusoma kale mubeera mugumu wangala ayibene abo bonna bakuweereza entambula ne bano bavudde Kabwoko bagambe nti baswaza head school council waffe gwe head school council kale n'Abagereka Esther Nansalira Lester Balika Gonzaga Nampuga Nsubuga Semakula Luchamuzi Jovia Mutebi bonna bali mabega wate no bakuwulira edigalo Kabwoko yataddeko omukono nono n'agamba nti era ffe bayizi banno tukwagaliza buwanguzi asiimwe Anduloli asiimwe Mavini Nakanjako Namwanga Bale Tamale Kwagala Mukisa Bukirwa Luswata Matovu Miro bonna kwebali bagambe nti tobaswaza gwe Samuel Lukanga ffe bakansala banno mulinayo ne bakansala eyo mukiika ku district yawa eyakabwoko kyakyo mu Uganda kale yekintu Abdul Nabyoto Nanyunja Ayesiga ne Mwendi Adrian n'abalala bagambye nti Ayesiga Mukama yataddeko omukono tobaswaza mutwale Lukanga wanjisaba tugwisanye bwenyi engero wetegese kantanyi kagwerawo afumita bagenge wakufumitawo omugiramu wakola ki wakufumitawo omugiramu wakufumitirawo omugiramu busatu eyazanyo sebo olwokubiri esebo akawe kulina kakira akasuubuze okyalina obudde wakayima tewa yogera kazugera Tikawa katono. bakuwa akabonero kasule olugero olwokusatu esebo woli wendi sebo ennyumba Bunyonyi ennyumba Bunyonyi kinyize sebo wakayima kasule Tesa byayo. bakuwa akabonero kasule olugero olwokuna esebo Lukanga wanjisebo inga atazzengo wazze tonywedde anywedde sebo gwa muzindala muwolulala olugero olwokuna esebo ekiri mu bbanja tekinunula mwana tekinunula mwana obubonero busatu eyazanyo sebo tweyanzege njagala okujjukizaako bannaffe aba Women Education Center namba 3 nga bw'otuula Women Education Center bano day and body lino ssomero oba limu mu masomero lijjudde omuganda kyagamba nti lyemalirira nga bw'otwalayo omwana toyinza nakwejjusa liva ku nasale otuuka ku siniya ey'omukaaga basomesa n'eddiini ey'obusiraamu era bakwasa Kuraani ku mwoyo era bakwata kifo kya 12 mu masomero agasinga okukola obulungi ebigezo eby'eddiini ey'ekirisiyamu naye nno wadde liri ku ddiini ya Buyisiraamu terisosola ddiini ndala era bonna babasomesa kale buleeta omwana tumusomese era basomesa abafuuka okusomesa sayansi eza nti munnange ezaafuuka gundi tulina buli kimu ku ssomero ekiyamba omwana okusoma Women Education Center basange mutukula ku booda oba bakubireko mwogere ebisinga obannaffe abali ebigadaawo abali ekakuuta
awo kuba ku ssimu zino noti 7 noti emu 39 19 56 oba noti 7 noti emu 26
ngenda okukubuuza okimbuulire nga bwe bakiwandiika Yes, sir. ekigambo ekisooka Yes, sir. bitalo Ba, yi, ta, abi, ba, ne bw'okomaawo Nabwokomaawo Kigaanye. tomuwa kabonero. Ekigambo ekirala yes, sir. okusengula O, Mm, ka, mm, u, mm, sa, mm, e, mm, na, mm, ga, mm, lu, wu, mm, la, mm. wu. Tuwandiise okusengulu Genda nawo ku tebakuwa kirala. kabonero. Ekiddako Yes, sir. omucungwa O, Mm, ma, mm, wu, mm, ja, mm, wu, mm, na, mm, ga, mm, wa, mm. a. Bakuwa obubonero busatu. Neyanza, sir. Tugenzeeko mu bisoko. Yes, sir. Omuntu bw'agamba nti okukuba evvu kisoko kitegeeza ki? Sebo okukuba evvu Mm. kuba Wakayima. Wakayima Kasule. Kasule. Kitegeeza kuduula. 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 Tugeze ku kisoko ekirala. Yes, sir. Olubuto okukubeera mu mannyo kisoko kitegeeza ki? Sebo kubanga okusenyu. Bakuwa obubonero busatu. Neyanza, sir. Tugendeko mu gurama. Yes, sir. Noun classes. Yes, sir. Omuzungu kyayita noun classes. Yes, sir. Mpaayo ekigambo eky'Oluganda ekitegeeza ekyo. Ekitegeeza ekigambo noun class. Amanya g'ebibinja. Wakayima. Kasule. Kasule. Kitegeeza embuzi amannya. Kasule bakuwa akabonero. Manya. Tugende. Linda bwino. Tambula. Mukulwani. Lukanga Samuel. Lukanga Samuel. Yes, Samuel linnya nno zito nnyo mu Bayibuli. yes. Era olijjukira ennyo kozi olijjukirako ki? Tubireke tetwazze mu divinity twatule ekigambo kino okujjula. O, Mm, kane wu, mm, jaile zana masana. Genda mu maaso. Wu, la, Kimale gakimuwa. Malega kimuwa. Naye omulundi oguddako teweerowooza nnyo nnyo. neyanza nyose. Ogwoto. Nedda. Eggoto. Mm, E, mm, gali zana masana. mm, Wa, mm, o, mm. kane o. Taaneko tebakuwa ngambye eggoto. Eggoto. Tugenze ku kino okuloota. Kane wu, Mm, la, mm, o zana masana. mm. Tandika. Nagambye o. Ogambye kuloota. Mm. Okya o. Katugende mu bisoko. Yes, Lukanga. wanyise. Okutwala omuntu entatinda kisoko kitegeeza ki? Omuntu ugenda nga tiyeetegese. Nga teyeetegese nga talidde ndowooza na kamere. Wakayima gyali nassolo jangu. Okutwala sebo okutwala muntu nga abadde teyeetegese. Kyayogedde. Ng'abadde teyeetegese budu. Nedda. Okwo kuba kumugoba misinde mingi nnyo baamututte entatinda. Tugeze ku kisoko eky'omwenda. Ebintu okuba akafukunya ng'akangula mukono. Ebintu kubeera bingi nnyo. Bubonero busatu. Neyanza Wano nyose. wenkututte. Olumusanvu ki? Mpaayo amannya abiri agalugwamu. Kiwala,
kikajjo kale kabakuwe kubanga wonna akawakatirwa kali tutambule tweyanziza linda bwino Kasule sebo tuzeemu tugolegazinyiza ate sebo tugenda kwatula sebo weetegese enkalajje enkalajje na ka a la a ja izanamasa sana ne bakuwe busatu anza si okujjanjaba okujjanjaba o ontyo ka wu ja izanamasa sana ne a aha na ne ja ne a ba ne a bakuwe busatu anza si okutiitiira okutiitiira o ka wu ta yi ezanamasa sana ta ne yi la ne a ogwiridde nawo zibadde yi ezannabansasaana tugenze mbisoko esebo ekintu oba ebintu okufa otulo kisoko kitegeeza ki bintu kuba bingi bintu kuba bingi bakuba obubonero busatu okutema ku lwe namuganga kisoko kitegeeza ki kulima abantu bakaluba ennyo bakuwe busatu tugenze mu gulamu mpaayo nakasigirwa endazi ekolagana n'olubu 15 ku nakasigirwa endazi kuno bakuwe busatu tweyanza gomulungi awuliriza nkutte mukulwani siwandiika kino bega ba ga ezanamasa sana ne a nagambye bega akabonero tugenze ate agaye begga tugenze ku kibuzo ekyomukaaga okusibagana o ka wu sa ezanamasa sana yi nakoma tugenze ku kyomusanvu sa ebaddeemu okusiikiriza o ka wu sa ezanamasa sana yi ka yi ra yi za ne a tabozeewo era nabo tomuwa ekizibu ekivudde newali okozesezza sazza nabansasaana mu kifo sa emu ate ye ezandibadde 2 n'okozesaawo emu tugende wamma mu bisoko esebo okulonda obwoya mukukuzi kisoko kitegeeza ki wakalima lukanga nasolo sebo kumala biseera kumala biseera kwetawaanya muwa akabonero nasolo tugeze ku kibuzo ekyomwenda omusana okuzuukusa kaweekwa eggangu ndiwuwa olukanga ne bongere bakatula omuyimbi yassaamu oluyimba olukoola lubaale era nga lugenda luti nkowoola 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 lubaale wabedda olwo abalala ne baddamu nti olwo wala nkowoola namaleere ezinga abalala baddamu nti nkowoola lubaale wabedda awali awala era oli yayogera
okukoowoola muwe obubonero buna ye Nassolo tweyanziza tweyanzeege tugenze ku mukulu ani Lukanga Samuel muwe omuba kusongera w'osoma Koowoola Lubaale bw'abedda Koowoola Nagadya Mukumba Koowoola Kagumpuli e Buyego Koowoola Mukasa ku nnyanja yanguwako tukulage enkokoyo yanguwako tukulage olubugo bw'olabika tewabula awonga abagoma baakuba nnyo ng'omuyimbi bw'ayita Lubaale yenna okuggwayo era omuyimbi ng'ayimbidde ebbanga ggwanvu yakuba akalulu nti ulululu wuuyo atuuse abayimbi mwongere akalulu kookubye ke kakongeza akabonero ketubadde tusigaze bakoobonero 6 kuba akalulu akakubye bulungi nti kale katugende wa mukulu Kasule genda mu maaso bawo bakusongedde tandika bawuliriza nno awo nawo tusalawo akabonero mu matu n'abiwulira naye abayimbi baba kasaakaanya n'atandika okwecwacwana anti ate ani yekyusizza nti ayogera amangu nga sinnamusindika eri bakulu Ssaalongo Yusufu Achom Apuli Ntambaazi Nawolovu Kiyita Waggulu yeewuunya okulaba nti omukazi alabyenga yeekyusa kale kabakoobolero bobona atweyanziza nnyo tweyanzeege omulungi awuliriza kimuwedde eyabaabwino tweyanze nnyo tweyanzeege kigemuze ono nga bw'ateekateeka ennamula ye obadde kale Mukama asaasire ddaniyo Nassolo Angela okuva ku Malongo Baptist engeri yafunyeewo 6 ebisoko n'afunawo 3 okwatula n'afunawo 3 Gulamati yafunyeewo Bwino n'afunayo 4 yalonzeeyo 2 omugatte gwa bubonero buli 18 Lukanga Samuel okuva ku Kabuoko Senior Secondary School engeri yafunyeewo 6 ebisoko n'afunawo 3 okwatula yafunyeewo 3 Gulama n'afunawo 3 Bwino n'afunawo 6 n'alondayo 2 omugatte gwa bubonero 23 ate Kasule Joseph okuva ku Africa with Love engeri yafunyeewo 12 ebisoko n'afunawo 6 okwatula n'afunawo 6 Gulama n'afunawo 3 Bwino afunyeewo 4 n'alondayo 8 omugatte gwa bubonero 39 tuyisizaawo abaana 2 olunaku olwaleero Lukanga Samuel okuva Kabuoko Senior Secondary School n'obubonero 23 ate ne Kasule Joseph okuva ku Africa with Love n'omugatte gwa bubonero buli 39 tweyanziza nnyo tweyanzeega ababbinkani tusituke twekwateko mu ngalo tetubadde mu lukalu wabula tubadde mu kusoma ate tugabane ne scholarshits zaffe ezo tugende nga twejjukanyamu ebyo bye tukoze katumalirize n'ono weewaawo abayizi